Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday. Lungi atego munanga atwekomedeko kwaniriza nnyo program ya Voltage gaba masanyalaze genyini nze omumbeja luwedde Lilian mu studios. Mwami Mayanja Robert Wells yamazidde okubanga akalira wamu ne mwami Waiswa Paul okuva mu National Resistance Movement. Tugenda kuba twegattibwako omukulu amanyiddwa nga Bruno Kamoga onono yaliko guild president wa Makerere University Business School wa 2025 era nga kakati yakulembera institutions mu Nakawa mu kibiina ki NUP. So wagenda kuba nga atwegatako mu dakiika ntono nnyo okwongera okutaanya ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga. Olunaku olwaleero mulama gwe tulina mudiro gwa byabufuzi era nga bwenze nga nkutegeeza nti ku Voltage twogera ku nsonga z'ebyobufuzi, ebyobukulembeze, twogera ku nsonga z'eddembe ly'obuntu, twogera ku nsonga ez'ebyenfuna by'eggwanga n'embeera z'abantu. Bina tubikoonako wano era n'ebyo ebiba bigenze mu maaso mu ggwanga. So olunaku olwaleero tugenda kuba tukuba tooki mu byobufuzi by'eggwanga Uganda we twogerera tuli mwaka gwa 2024 akakiiko k'ebyokulonda kafulumya dda roadmap oba ebimu ku ebyo bigenda okuba nga bigobererwa nga bwe tutegekera okulonda kwa bono kwa 2026. Bingi nnyo ebituuseewo mu lugendo lw'ebyobufuzi ebya Uganda naye we twogerera ssaawa zino tuyimiriddewa nga bwe byali emabega emyaka nga 2 egiyise biki ebikyuseemu yabaffe ebyobufuzi kati ebitambulira ku mikutu gye mugatta abantu byo binaleka bannayuganda kyekimu aba binaleka abakulembeze kyekimu bwe tugenda okuba nga tutambulira. So nsaba okozesa comment section ku pages zaffe The Alternative Uganda ne TikTok TV ate osobola okuba nga naawe oteesa ku Facebook so nga te YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda. Nsaba olikinge o subscribing ku YouTube channel yaffe, sharinga link eno, sharinga videos zino ate ne munna asobola okuba nga naye agabanako ate ku magezi okuyiga tekukoma era buli anoonya okumanya ate no munange okufuna bulungi nnyo bw'obanga oyise mu makubo amatuufu. Sawe tugenda okuba nga tutambulira kasooke mpa abakulu omuzindaalo basooke batulamuseeko oluvannyuma ate tuleke tuyingire butereevu mu mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Ngenda tandika ne munna NRM mwami Waiswa akageri ke tubadde tumaze akabanga nga tali naffe. So akazindaalo ngenda kasoosa woosebo Mumbeja luwedde nyanza ke olwatadde kana kalungi ate nti nsobodde okuddako ku screen za TikTok program ya The Voltage. Mbadde nsuba nnyo emirama gye twali tuyimusiza wano kubanga siri mugenyi at least mbadde nga ensi erina gyentwala era at least gyembadde era nsobodde okubeera nga mbeerako byemaliriza era nga obudde bwonna nga ndowooza TikTok era nga mbadde ngifollowinga. By the way emirundi gyonna mbadde nga subscribinga nga mbeerako era nga waliwo n'omukulu oyo ani okumakya oyo aleeta Meja nedda no host Mumbeja Bikobere yes akyazanya abakulu so mbeerako nnyo ku makya leeta waliwo Meja gundi ono akolanga wa external affairs ow'ekibiina kyaffe oyo Meja
Awich Pola. Yes, yes, Awich Pola. So ngoberera nnyo. Okay. Era mwe bali kuweereza akadde kana akalungi ketujja okwogerako eri eggwanga n'ensi yonna. Tukwebaza ffe baani. Bana NRM bannange seerabira kubatumirako ne national leader waffe w'ekibiina His Excellency Yoweri Kaguta Museveni jjajja gyali alamula era akulembera eggwanga. Nsaba okutumira ku family yange Naalongo n'abalongo bange mama wange mukyalo omulungi baganda ne banyinaze mukyale waffe Kamuli okusingira ddala Bugabula South byonna mwenna gye muli eyo byonna bimukola Mukama bateremu obwangu era n'ekiranga njagala okugamba nti Isaifu Kyabazinga afunvuwe ebyanda n'ebyanda obusoga busagambe. Weewaawo ndowooza omukulu Mukozi Arnold Anthony okulamusa okwo okusembyeyo okuwulidde. But anyway, sijja kuddamu kigambo na kimu nnyinza okubisobya. So omuzindalo kangwejjeko baketa akadookooli. Akadookooli nkejjeeko nkakugabanyirizaako mwami. Well, neyanziza abalungi abatulaba ku Voltage Show. Mbalamusiza nnyo nembebaza okwerekereza nga data wamwe. Ne mumukozesa ebizimbe ggwanga bwe mujja ne tulaba sheno ne tuteesa twongererayo ddala eri endowooza y'okukwata emundu okugenda mu nsiko era twogezaako okufokasinga amaanyi n'ebirowoozo byaffe ku butya bwe tuzimba Uganda eyo gye tunaalekera abaana baffe. Kyenva ntwala nti kya muwendo nnyo buli bwe mumpita ebirala byonna mbifunzafunza nange nenzija ate ngatteko basebo ne banyabo nze Mayanja Robert muzukulu wa Mukajanga nange olwaleero olw'omugenyi waffe mwami Waswa kyakoze nange kansoosowazeeko abantu b'eggombola e Nakawa naddala constituency ya Nakawa East Emiruka Luzira Butabika Mutungo Mbuya n'ebitundu ebyo abantu abo mbalowoozaako ate nabo bandowoozaako era show y'olwaleero njagala nje dedicatingireyo lwaki nsoosowaza Nakawa tomulama gwe watwadde wabuuza nti ebyobufuzi nina abantu bembadde nabo eruzira nga ba NRM nga tusisinkana nnyo mu kalulu nze nsitudde akabonero ka FDC ekisumuluzo nabo bagenda bansongera ku baasi 26 211 216 ne 221 campaign za NRM zibadde entandikwa bonna bagaggawale bonna basome wealth creation you see livelihood program. Kati nange njagala nga tutunulira ebyobufuzi bye tubaddemu okulaba their transformation batuuse kyenkanaki because be babadde batukulembera ngo twagazisa manifestos ezo njagala kuddayo nange okwebuuza nti be twali nabo mu campaign eyali eya bonna bagaggawale bameka abasigalira. That is why this topic today is of such excitement to me. Kubanga tulino twakkiriziganya nti ebyobufuzi bye bifuga Uganda ebyobufuzi bye bisalawo emmere gy'olya bye bisalawo omwana wo gy'asomera bye bisalawo oba okkirizibwa okwogera oba nedda oba kitegedde. So bwe bibanga bikulu ekyenkanidde awo tulinanga naffe okupoozinga nga tudde tukole evaluation ti bye ebyekisanja kino byatadde emmere yenkana ki ku mmeeza yange bya improvinze bitya mukyala wange gyazaalira bya improvinze bitya ensoma y'abaana bange tulekeraawo okuleka bano bawaiswa okutuvuga ekigaali kya percentage. Bolaba when we came here in 1986 we had only 3 universities. Ekyo tukiwulidde emyaka mingi. Olwaleero twagala twebuuze okay tulina universities 150 naye wange eruzira mu zone eyo gye bayita Mambo bado bantu bameka abafunye mu universities ezo. That should be the debate that must shape 2026. Nsanyusa okubeera ku share. Okay, neyanzage mwami Mayanja ndoza otugenda kuba tutuukawo mu maaso awo eyo yogera okutusigira ekifaananyi ennakawe wammwe kiri kitya era embeera etambula etya naye nga senda tetunatuuka ku mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero akazindalondoza kansoke kayo mwami Waiswa asooka atumenyeremenyeremu katono nnyo wiiki ye bwetambudde mu dakiika nga 2. Well, wiiki yange tebadde mbi
Manyi okusingira ddala obulamu kyekikulu Kya. nti bwe babeera ng'era waliwo ebitatambudde bulungi ekikulu nti obulamu we buli. Then on a national side suubira amawulire mangi agakoze emitwe because okusingira ddala kati ngenda mu kibiina kyange ekye-NRM kwegamba kyendi presentinga wano ku Mukutu nti kwegamba tubaddemu na bingi kati olaba ennaku zino waliwo actually kuva jjo waliwo eggulu eritambula nti speaker yavuddeyo ayagala kuaprutinga Honorable Kadaga ku bwa SEC nga wegamba mu kibiina ku SEC wegamba ndoza eastern side of week kyetusuubira nti kwegamba ffe ng'ekibiina twetaaga buweereza omuntu yenna ajja for as long as your purpose kusavinga Munnayuganda n'ekibiina okutwaliza awamu byonna bye twetaaga. Then kyakubiri amawulire neggulire ddala erisinze okukola nnyo omutwe erya retired Colonel Dr. Kizza Besigye okubeera nga yakwatibwa mu kukwatibwa byingi ebyogerwa bamukwata n'emmundu ate kwegamba kwegamba nga netukubamu obufaanyi netugamba kyali kitya okubeera nti yasobola okusooka n'alinnya ennyonyi n'agirinnya lwe yasooka okulinnya ennyonyi n'ava Entebbe n'atuuka e Kenya ate nga tebasoose kola ki kumwaza nga alinnya Entebbe n'ava Entebbe n'ava ku checkline n'ava Entebbe n'atuuka paka e Kenya ate e Kenya nebakola ki ne bamukwatireyo. So ensonga ndooza nnyingi zetutamanyi ez'omunda naye oba oli awo tusaba nti kwegamba tumusabira kubanga is one of the most renowned political figures mu ggwanga. Tumusabira kuvaayo justice egende gyali nze njogera nti kwegamba okubeera opposition si musango. Opposition tugyetaaga kwegamba maintaining that checks and balance eri ku kibiina. So tumusabira bigundi kwegamba just circulate amuyambe okubeera nga asuuka byalimu bwe wabeera nga waliwo ensonga ez'amaanyi zetutamanyi nga abali eno kugundi ku ground oba oli awo tujja ziraba nazo kubanga ekirungi biri mu maaso ga kooti era bijja kumanyika. Yes, so ndowooza mu bumpimpiroza byebikoze amawulire. Neyanziza nnyo mwami Waiswa ndowooza nga sinaddawa mwami Mayanja kutumenyeramenyeramuko wiiki y'ebutya bwetambudde njagala kwaniriza muna NUP mwami Kamoga webanya okubanga otwegasseeko ngenda kusaba ate osooka olamuse ku batulaba then oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo gy'oli. Neyanza nnyo nnyabo okumpa guno omukisa era Bannayuganda abali abatulaba erinnya nze Bruno Kamoga muna NUP munankyukakyuka ngamba mu Nakawa division era specifically from Nakawa East. Nali mukulembeze w'abayizi ku Makerere University Business School 2022 paka 2023 namaliriza emisomo gyange guno omwaka and I'm a technician business computing bwe nasoma era nga sawa zino yenze atwala institutions mu NUP mu Nakawa division. Oyogera ku Nakawa division institutions nyingi mwe tulina Kyambogo mwe tulina Mubzi mwe tulina UICT Nakawa vocational na Umutaka n'endala nnyingi eziri omwo. Ennyabo era nga nsanyusa nnyo okubeera wano. Neyanziza nnyo neyanzege mwami Kamoga kyamukisa mulungi nti kati gwogenda kuba otuwa ekifaananyi ekiri mu matendekero gano aga waggulu bwekituuka ku nsonga y'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze butya bwe biyimiridde era wennyini wengenda okusooka nsabire mwami Mayanja tuyitiremukko wiiki ye bwetambudde biki ebyo ebikuta omugamba? Nze wiiki yange ekyantu ekyali kisinze obukulu kunze ye attempt ya some elements of the Royal Society okugoba presidenti waabwe Isaac Ssemakaja. Yes, ebbaluwa bazituteera ku mitimbagano ti council yatudde nemuvunaana secretary ogw'okulumbagana abakyala olw'ebigambo byeyayogera ku kitebe kyaffe e Katonga bwe yagaa nti DPP Abodo is a pumpkin.
a vagina from Kalamoja. Why my angel? Tuleme bisa wano kumpewo. Ombozi za wiki. Tuleme bisa. Ombozi za wiki ya. Ebigambe be tubisabike. Tubyogererewa. Tubisabike. Tubyogererewa. Nga tuvudde kumpewo. Ne tugende maaso. Ene gwe yolwalero. Anyway, mbadde ngamba nti ebigambo Council Isaac Semakadde bye yayogera. Fola kwe yabyogerera ne abandi badde bakonsuma baabyo bamala enviiri ku mutwe. How could lawyers be so dumb? Tebasobola na basics ez'okuinterpretinga context omuntu gye communicating them. But the language used. What is the language? The language by used. A lawyer. By a lawyer. The meaning ekitiibwa. No. He could have used. He no. could have. The context. Actually, ndozolaba lwaki ge mawulire. This program ya Luganda. Yali badde ayisaawo obubaka bwe. Yes, obubaka bwe yabuyisaawo. Era luno naye ebigambo ebivoola. No. Ebigambo ebivoola. Nanga obuzibu bwembujja. Erifola teyali lale. We had tomato sellers, we had every Tom, Dick and Harry. Really high profile. Wango yisawo obubaka bwo ng'omukulembeze yenna. Wabaawo engeri omuntu gya communicatingamu. Era n'olulimi lw'okozesa kikulu. But anyway, olwakadde mwami Semakadde si musumba nti bw'ajja okwogera nga yeeyambisa Mwoyo Mutukuvu alina kwogera biwoomera mukulembeze alina baakulembera mu baakulembera mu abakyala. Nze ekirungi naliwo. Lwaki nze ago mawulire gye ndi naliwo. Semakadde yagamba bwati. Two things and bino bibiri binkomyawo ku street very soon. Yagamba nti by now tandibadde tetuteesa ku court martial ku trying aba civilians. Kubanga twagenda dda mu kooti ne tuwangula Attorney General Nsumikambi simanya muyita atya n'akola apiiru mu Supreme Court. Etawulirizibwanga n'olwaleero. Ensonga eyo nkulu. N'agamba nti ebyo nga biri awo the office of the DPP n'atunuulira emisango egireetebwa ne gisanctioningibwa ne gitwalibwa mu kooti. Ng'abuuza, do we have someone responsible for that docket gye bayita DPP? Okwo kwe yasinziirira ng'agamba yatunulira competence y'omukazi gye yasomera na biki n'atunulira kyatuwa n'akola conclusion. What's wrong with that? President Museveni akedde enkya n'ayita Amin Swine. The Royal Society ba council ba land friends ne basirika n'akera enkya n'avuyita abantu cockroaches. So what is wrong with Semakadde referring to someone, a public servant at Walodin bwamugerageranya n'ensuju? Sinsongo ba yava kabale oba kisolo oba Kalamoja, a pumpkin is a pumpkin. Yes. Okay. Society gye twagala okuzimba, when we give you an office. Yes. An office of the people. Serve the people. Serve to the expectations of the people. DPP tulowooza. Yeebase ku mulimu afuluuta n'abeewa akafumbe mu Kasarodi bawulira okufuluuta kwe. Okiwulira? So for me ago gaabadde mawulire makulu nnyo. Si bigambo bya gundi kuba byali byeri week. Naye ekikolwa ky'abalooyaze kyamaze enviiri ku mutwe. Era nekinzizaayo mu abatembeyi bategeera. Dr. Besigye yatugamba muye abantu basinga obutasaamu kitiibwa basingira ddala ovuluga be batandikirwako ekigambo professor ayina ekisiraani bonna basisinkanye. Ekiboogerwako ng'aba professor ba interactinze nabo takirabye. Kati bano balooya abagezezaako okuimpeachinga president waabwe nga tebatunuulidde na procedure kuba procedure zaabwe era bazitusharingidde. The decision to remove a president is only the decision of the General Assembly. Yes. Kati two things happened. These lawyers could forge. Forgery. Because once you're a lawyer, go subscribing a locaso, ngamateka gabafugo gamanyi nokola, otherwise that is forgery. Mwami Mayanja ngenda kusaba ensonga eno abagala rule of law. Olwakadde. Ekitongole ekyo tukinamu essuubi lingi bwe kibaamu ebitambula bikukunadde. Na bino ebyabesigye mu koti maacho tetubirowoozaako tutunuulira biri.
ago ge gabadde amawulire gangenzi. Weewaawo neyanza ge mwami Mayanja Robert Wells. Akazindaalo njagala nkejjeko nsooke nkakwase mwami Kamoga. Tumenyeremu mu dakiika nga 2 ku 3 wiiki ye butya bwetambudde. Neyanza nnyo era omukisa guno ogumpeereddwa. Bannange olunaku lw'ejjo twabadde mu bitundu by'Embuya Katoogo mu Nakawa East. Olunaku lw'ejjo nabadde njaguza amazaalibwa gange. Neffe twasalawo namukwano gwange nnyo e Nakawa, Godfrey Luyomba, sipiika w'e Nakawa. Ffe twasalawo mu nnaku ng'ezo. Ffe abandigenze mu biduula ne tweyagalawo ne tucakala ffe tuddiza eri abantu. Olunaku lw'ejjo nabadde n'abakulembeze b'omu Nakawa East eyo omuli kansala Elias Musoke Lukwago atwalaawo, kansala Ali Kiberu, kansala Tom n'abakulembeze abalala. Twabaddeko mu bitundu by'e Katooga mu ghetto ngadda ku Kizembuya. Najaguza n'abantu baawo mu Katoogo, abaana beeyo abasinga tebasoma, abakyala, abamaama abamu basingle mothers. So twakutte ebintu ebitonotono, engoye, engatto, ne tugenda ne tusala wamu keeki kubanga birthday tugimanyiko kusala keeki. Era nasaze nabo keeki ne tubagabula ebyokunywa ne balya. Era lwabadde lunaku lwanjawulo nnyo mu bulamu bwange kubanga lujja lumu mu mwaka. Era pozi ebimu ku bintu ebibadde bituuseewo mu nnaku zino wiiki emu oba wiiki 2 waliwo ebikolwa nze byenvumirira. Ndi muvubuka naye ate abavubuka balina okukendeeza ku ffujjo. Wagenda n'olaba nti nno omuvubuka gwe yeeyita Alien Skin yagenda n'alumba eddwaliro Nsambya Hospital, eddwaliro ddene beeyita gaali n'alumba ng'alina eggaali ne bakyankalanya. Omu nno ku mwana gwe baakuba omusawo, mwana we waffe abadde Makerere, Dr. Murisho Matovu. Era baamukosa, sawa zino tali bulungi. Omusawo abadde asaavinga abalala oba alabirira abalwadde, kati sawa zino ye mulwadde ne bamulabirira. N'olaba ebintu ng'ebyo. N'ovaayo ate n'ogamba tino gw'oli muwabuzi wa pulezidenti oba omukulembeze w'eggwanga ate gwawolereza abazza emisango. Eggwanga lyaffe liragawa. Ebintu ng'ebyo nze si mukwano gwo naye yimirira ku kituufu oba ku mazima. Sikkiriziganya na kintu ekyo. N'oba mukwano gwange naye n'omenya etteeka nzirako ebbali. Kubanga ffena tumanya amateeka agatwala eggwanga lino. Bwe tubanga twagala Uganda empya oba Uganda erimu ebintu ebitegeerekeka, tetuyinza tandika kukola bintu ebyo bya bugwagwa. Okusiiwuuka empisa nkivumirira ekyo ne sekuvumirira kwonna era nga tekyali kituufu. Ebintu ebirala twalaba abamu ku basajja betuwa ekitiibwa bwe tukuze tuwulira ffe. Mwami Besigye baagenda ne bamukwatira e Kenya n'ayita ku booda nga tebakubye stamp mu passport ne bamutuuza paka mu court martial. Kati ne neebuuza yayita atya ku booda nga tebakubye stamp mu passport ate paka mu court martial. Era ebisango ebajingirira nga bulijjo yabadde n'emmundu, yabadde n'ekyo ekintu tekyali kituufu n'amasasi. Ebyo byonna byakijega nnyo era si bituufu. So nze mbadde ndowooza eggwanga lyaffe we can do better than that. Tuve mu byobufuzi ebyo ebyekijega. Tukimanye eggwanga balifugisiza mundu naye ate abantu abamu babaleke bawummule bakole emirimu gyabwe. N'ekirala I think mu wiiki zino emu n'ebbiri byebyo ebintu ebibadde bikola headlines era bibadde bitambula mu ggwanga. Weewaawo neyanziza nnyo neyanzige mwami Kamoga. Webale nnyo highlight yo ya wiiki gy'otuwadde. Tugenda kubanga tugenda butereevu mu mulamwa gwaffe ogw'olunaku olulala. Tutunuulira olugendo lw'ebyobufuzi bya Uganda bwe tuyimiridde essaawa zino. Bingi nnyo ebitambula bali ku ludda olw'obula gavumenti abamu bw'otunuulira statements ze bazenga bakola n'engeri gye bazenga balambikamu butya bwe banyigirizibwa mu kugenda maaso n'okubanga ate batuusa obubaka eri abantu. Gye buvuddeko aba NUP baali bazemu okutalaaga eggwanga. Naye mu ntalaaga entono ze baali bakoze, poliisi yagenda maaso n'okubanga ebawandiikira okubanga bano bayimiriza bunnambiro okutalaaga eggwanga kwe baali batandiseeko. Kale ne weesanga nti nabo message gye baali batwalira abantu mu bitundu ebyenjawulo yali tennabakubanga etuuka era nga bano bayimirizibwa. Abalala mu bibiina ebyenjawulo nabo bazenga bategeka enkuŋŋaana nga bayimirizibwa. Poliisi nga ewa
ebyo ew'ensonga ez'enjawulo nti bano tebagitegeezaako, tebasaba bukuumi, teba clearinga nabo nga tebanaba kugenda maaso nakubanga bategeka enkuŋŋaana zino. Abalala engeri gye bazze nga bakwatibwamu bw'obanga ozze ogoberera ensonga zino. Retired Colonel Dr. Kizza Besigye bwe yakwatibwanga mu biseera ebyakalulu aka 2016 ne banne bwe baali mu lwokaano. Bangi nnyo era abakwatibwa mu mbeera eyo, abalala ne batulugunyizibwa. Weewaawo ne 2021 embeera eyo nayo yaliwo. Mukulembeze w'ekibiina ki NUP Mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gye yayisibwamu oba engeri gye yakwatibwamu bwe yali eruuka eyo ne mu kutalaaga eggwanga mu mbeera ez'enjawulo. Tutunuulira nsonga ezo nga bwe ziri, amaanyi g'ebibiina by'ebyobufuzi mu kunyweza olugendo luno lw'ebyobufuzi lwe tulimu ssaawa zino gugayimiridde gatya? Bikyali bya muzinzi oba biserebye oba sinakindi? Abantu kati bano abajja nga ba independence abatakyali mu bibiina byonna, yenkola kati empya ezze enaleeta enkyukakyuka. Bwe tugenda otambulira era nga omuzindaalo ngenda sooka ngukwasa mwami Waiswa, weewaawo yasooka atusiigira ekifaananyi. Uganda gyevudde mu byobufuzi lugendo lubadde luwanvu era ne bwe tuli ssaawa zino oba oli awo bingi bannayuganda bibayiseemu, naye ekyebuuzibwa ebimu ku ebyo ebituuseewo bikyayagaza bannayuganda okwenyigira mu nsonga zino ez'ebyobufuzi. Mwami Waiswa, tandikirawo. Yes, abalabi ba The Voltage ku Digitalk omulama muguwulidde ntudde mu ntebe eno nga muna NRM. Okusookera ddala njagala okubiriza Abannayuganda twongere okuwagira President Museveni mu lutabaalo lwalimu ku ssaawa zino, kwegamba olw'okunyikiza enkola eza bonna abagaggawale n'eza parish development models. Okay. Actually wenjogerera ssaawa zino ali mu bitundu bya Karamoja sub-region. Amanyi buli lw'obeera nannyini nnyumba n'oteekwatira mu nsonga, oba oli awo ba subordinates osanga boonoonye. Okay. Jjukira tubadde ne scenarios nnyingi nti kwegamba ba implementers ku regional levels aba programs zino batuuka nga bakoze ebintu ebiri outravires. Kwegamba ne weesanga kugamba the end user tasobodde kufuna bwenkanya. Kati kyobola nti muzeeyi bw'avaayo ssaawa zino n'agenda ku regions asobole okubeera nti kwegamba alaba loopholes and how to fix them, oba oli akugamba kijja kuyamba Munnayuganda. Jjukira tusemberedde akalulu ate tuze tusoomozebwa kugamba struggles ne zijja, olaba ne zino gundi recent by elections ezimu tustrugglinga okugiwininga n'owininga, ezimu kwegamba ne zituva mu ngalo nga opposition bakozesa omukisa nti kwegamba abantu people complain kwegamba services tezibatuukako. So nga national chairman ow'ekibiina bw'avaayo his excellence n'agenda ku ground asobole okulaba ekiri ku grassroot, oba oli awo ngaffe abawagizi b'NRM nkiwagirira ddala ddala. President Museveni azze yeesiganya abantu kwegamba okubawa kwegamba okumuyambako okukulembera like okutuusa obu services mu bantu, naye ate ne weesanga nti kwegamba ate abantu bayiye nnyo President Museveni. Ate jjukira President Museveni abantu bano bye bakola ebintu kugamba nga tebituukana na mutindo oba na bwenkanya omuntu w'oku ground kwegamba byalina okufuna. Jjukira bo tebanenya muntu ono ali mu kukola ki, ali mu kubagabira, bo balina kunenyani president kuba jjukira yakola ki, yabapointinga. Kitegeeza nti president bw'avaayo n'awulira nti kwegamba obwavu bungi e Karamoja, ali kwegamba services nnyingi ezigendayo ezidispensingwayo naye nga tikugamba omuntu wa wansi ate takola ki, mu kifo ekyozifunamu ate ayongera kukola ki, kunyiikizibwa. Kugamba president bw'avaayo essaawa zino nze mwagira. N'ekirala kwegamba opposition nze sijja gyogera nnyo kubanga ne mukwogera mu kibiina ekiri mu buyinza kubanga tukyali mu buyinza era ne 2026 muzeeyi ajja kufuga. Muzeeyi ajja kukola ki, ajja kufuga. Jjukira waliwo gundi tulina gundi yaffe slogan jjajja tova ku main, era muzeeyi akola ki,
ajja nze omanyi nze nagamba ndiwo NRM era nze mpagira muzeeyi however naye bano abantu bano abeetoolodde muzeeyi abo bogola okuno n'ekibiina kyaffe n'okusiga ekibiina kyaffe kwegamba enziro nze abensingira ddala okola ki obutaagalira ddala kubanga muzeeyi agenda neyesiga abantu bano nga bwenkyogedde nti kwegamba abeesiga n'abawa kwegamba offices but administratively niwe sobola kugamba nga bazikozeseza mu ngeri egitalina kolebwa. So nsaba opposition yo ngayo kubanga democratically opposition ino okubeera mu ggwanga kubanga this is we are in a multi-party dispensation system. naye nanti engeri gye bayisibwamu ati kyembagamba engeri gye bayisibwamu eringa ebajja sibaganya kubeerawo nti ebiseera ebisinga ba securities bagamba nga naffe tubiira abantu kugamba abantu bano kugamba omukulembeze wa NUP bwavaayo ng'alina waalaga abeera kwegamba n'abantu oba basupporters be abamugoberera naye ate bamugoberera ne muvaamu ate abagenda bwe bati okitegedde kwegamba bwe bagoberera bwe bati kwegamba mulimu abakola ki abatambula nga bagenda eno mu kugenda eno kugamba abantu abo bakomekeza nga balumbya abantu abaki baneekolera janga abali mu byabwe. So oba oliawo amaanyi oluusi gasuuka aga security sijja kigaana naye ate bwe tuba kugamba nga kugamba opposition erina okukola ogwayo bakola ogwayo kubanga tubeetaaga omanyi opposition bwe beerawo etuyamba mu kino kwegamba we tugenze mu bunafu bo bagezaako okukolaki okuteekawo light kwegamba naffe ate ne kitwongera amaanyi oba oliawo ne kibongera amaanyi. So nze kugamba ebiseera ebisinga kyovuga nze kugamba nti opposition buli lwe baginyigiriza anti kati bwe baba nga banyigirizibwa banaasigala nga bakola ekyo kibateekeddwa okuba nga bakola mu kunyigirizibwa okwo kwonna. Nze kugamba amanyi ebiseera ebisinga nze kyemanyi ku opposition yaffe ebiseera ebisinga ate bawaayiriza nnyo okuwaayiriza olusukola ki kusukamuko nga n'abantu abamu oba oliawo atuuka n'akola ebintu ebitasaanidde kwegamba asobola okufuna sympathy. Nze kyova olaba oluusi nze mbagamba gwoba olaba nkugamba bakunyigiriza then kola kyolina okola ki okola kubanga kitegeeza oli ku kituufu lwaki onyigirizibwa nga okola ki ng'ate olina kyokola. Nze so mu byo nze kyova nze mbagamba nti kwegamba ngaffe ekibiina ekiri mu buyinza nze saagadde nnyo tutunulira nnyo opposition kubanga first of all ffe tuli mu ntebe ne 226 ajja ebifo byaffe byonna ebize ebitugibwako ebyaba councillors ebyaba MPs byonna tugenda bikola kyovola saaga zino muzeeyi ali ku ground tusobole okutereeza ebyo ebibadde byasoba kwegamba opposition ebibadde saaga zino okozesa okugamba like okudominatinga gundi eno space ya gundi eya like obuwagizi kwegamba tubeerenga kugamba tusobola busy. So mu kino saawa zino zengamba kale tutambulire wano opposition erina kola gwayo tutambula bulungi tutambula bubi hasi tutambula bulungi okusinziira nga bwembeera nze nga bwembiraba nze kati saawa zino nze nkola ebigenda mu layini yange nze tisinyigirizibwangako kati yena awulira nti anyigirizibwa oba lwakuba oli mu NRM ati nze nimu NRM ffe tuli mu buyinza naye ate mpulira nkwegamba like mpulira bubi ng'ate oyo anyigiriziddwa oba oliawo ng'ate anyigiriziddwa nnyo ekisusse okitegeera ate n'atafuna bwenkanya muki mu kooti kubanga we have court systems omuntu yena anyigiriziddwa agende mu kooti akolere afune obwenkanya. Saawa zino tulina one of the political pioneers mu ggwanga retired Colonel Dr. Kizza Besigye mutera n'omukyaza wano every Friday ndowooza every Friday wano ku digital wano gundi ku digital TV kwegamba nze nsuubira kugamba byonna ebimuliko saawa zino oba oliawo birina okuyisibwa mu budde addeyo ewaka akoleki akola ebyo kubanga ebigambo bingi ebyogeddwa of course twetaaga gwenkanya gyali nze sirina buzibu n'opposition yonna kubeera nti ekola ki ebeerawo naye kugamba omuntu yenna yena anyigirizibwa ate ekisusse oba oliawo kugamba abeera mukuki mutuufu okwongeramu amaanyi kubanga kitegeeza nti kyokola oba oliawo kirina engeri gyekikolaki gyekyongera ku ggwe ng'omuntu ne ku kibiina kubanga kyekyo kyetuyita checks and balance opposition lwebeerawo checks and balance ebeera egenda mu maaso kubanga tosobola kugamba nti neggwanga ejja kubeera bubezi olwokubanga nti eno opposition weeri ate erina byerabisa ate olinyigiriza nze ebyo kwegamba byensinga n'okuvumirira nze omanyi opposition yeni kwegamba erina challenges zetuleetako ng'ekibiina ekiri mu buyinza okitegeera ate buli leeta challenges ezo kwegamba tufuna amaanyi gamba saawa zino kati bwe babanga kugamba alina kyayogedde then we have to fix it kyova saawa zino njagala nnyo muzeeyi waali wonna
PDM zino zibadde zirese ebizibu ano bagamba muzeeyi abantu bava osindika bate bakolaki bebekusa fate abantu tetuli kugamba tetuli mukule ate nga buli kaseera owulira scenarios ate ono gundi coordinator wegundi wekasese owemoroto wawa ngesente bazimba. Okay. Neyaziza mwami Waiswa njagala nzireewo mwami Mayanja. Kifaananyi mwami Waiswa kyasiize kiraga nti embeera eri bulungi ebintu bitambula bulungi n'abali ku ludda oluwabula gavumenti kwegamba munyigirizibwamu katono nnyo tukyali ku mbeera ennungi ey'ekifaananyi kyasiize mu byobufuzi. Well, definition ya bulungi oba obubi esinziira kuwa gy'ova. Wali oyagala kulagawa ku bantu aba bulijjo. Nze definition y'obulungi oba obubi eva ku mugaso gw'ebyobufuzi eri ekirooto kya society, community oba eggwanga. Bwe tuba nga tuli wano olwaleero tukubaganya ebirowoozo ku byobufuzi bya Uganda nga twolekera 2026 tusooke twebuuze bwe tuba tuli wano twali tuyaayaanira kubeerawa oba ntegerekeka. Ezo ze zino okuba yardsticks kwe tusinzira ogamba that okay tuli wakiri ng'omubi omweru oba mutonzi waffe yasalawo. Ekyatuleeta mu mukago Uganda because twali different nations twayagala okuzimba a nation nga obutamanya buweddewo ddala at least zezimu kuzaali aspirations z'aba independence fathers baffe nga ba mwami Abu Kachama Mayanja n'abalala bayagala okulwanyisa obutamanya endwadde obwavu. Okay? Era ne batuzimbira ebibiina by'ebyobufuzi bifuuke vehicles zetunagattiramu amaloboozi gaffe okulwanyisa the social evils. Bwe tuba tugenda kupima bibiina bya byabufuzi olwaleero nno nze ndowooza bikoze omulimu gwabyo kubanga era awatali bibiina bya byabufuzi tewaliwo walala munnayuganda wagattira ddoboozi okuchallenginga a social evil. Era lwaki entalo ezimu zibagenda zituwangula kubanga twazidivorcinga ku bibiina by'ebyobufuzi. Number 1 lwe lutalo lw'ettaka. Political parties zaagaana okuddayo okukonsolidating ettaka as a driver of some kind of social injustice mu society yaffe. Abantu ne tubaleka ab'Ebuganda bagamba batulumbye ku ttaka. Naye bw'ogenda e Kabaale, bw'ogenda e Bunyoro, bw'ogenda Mwakyoli, mwana wattu ne Kalamojja, ettaka lyafuuse ettaka. Naye nkugambye nti digenda lya ku sipiidi ya waggulu kuba tubuliddwayo political party ejja okudefininga ettaka nga an obsolete right y'Abannayuganda. Defining best practice ku ttaka. Kati ng'ogyeko ettaka ebirala kati ng'obutamanya cause ya championing ba bulungi Uganda People's Congress in the beginning of this country ne Democratic Party neteeka muloro nzijukira ne Kabaka yekka nayo yalina contribution gyewandiikiddwako mu kugezaako okulwanyisa obutamanya n'endwadde. Olugendo lw'ebibiina by'ebyobufuzi mu Uganda lubadde luzibu era terunnatereera. At one time ababyeyambisa okubireeta we batuuka mu buyinza be bafuuka abalabe b'ebibiina by'ebyobufuzi. Nja kujjayo eri tudde wano we tuli kuno gwe tutudde naye waswa gwayagala tujjemu amasaati twesibe tusagambize wano
yabeera mu bibiina by'obufuzi byonna mu Uganda mpozi Kabaka yekka. At one time yaliko mu DP, at one time yaliko mu UPC, n'akola UPM, wuyo mu Flonasa, bwe yayingira legal notice number yagamba political party businesses suspended. Namala nabikomya. Bine ebiriwo biki? Kawanga Semwogerere yagamba eddembe lyaffe erye okwetaba mu bibiina by'ebyobufuzi teryalituwa. Olijja wano ku bbeere lya maama wo nti nze nja kubawa NUP, nze nja kubawa PPF, nze nja kubawa NRM. Okay? N'olwaleero environment mwe tuoperatingira political parties teziri at liberty. N'okuzibanja progress oba failure nawe obeera unfair. Lwaki? Nti bw'oba oli mu Uganda nga mwokolera amawulire okimanyidde ddala bulungi nti political party okugenda okuengaging oba okuseeringa variables zaayo eri abantu baayo abawagizi baayo would be supporters. Process nzibu nnyo ebiseera ebisinga bw'oyagala ogikola formally ng'oyita mu mateeka tolitambula kubanga teeka eritali pandiike nti ebibiina by'ebyobufuzi mu Uganda tebikkirizibwa kuoperatinga mu bantu biina kuoperatingira ku bitebe naye ne ku bitebe tubalabye nga babalumbayo ne babigala ne bagootaanya enteekateeka zaabwe. Amidst that environment political parties zifunye amaanyi, zina amaanyi, n'abaana abato kati omusanga identifying nze ndi wa kino nze ndi wa kiri, tuli ku kkubo ttuufu. However, politics ye nga ye astifolinza afudde. Totunulira ku opposition political parties bokka kubanga ne National Resistance Movement Organization is a political party in disguise. Naye yo eri progressive. Constitution yaabwe bagirespectinga kyenkanachi. Omugaso gw'ekibiina ky'ebyobufuzi kwe kuzimba endowooza eneetambuza eggwanga for years and years. Oyinza okubuuza waswa singa tukeera enkya God forbid jjajja nga tazuukuse. What happens to the NRM? Ffe mu FDC mu bizibu tufuuse better actors kubanga buli kigezo tukirabyeko ne tukiyitamu. Tukitegedde nti osobola okukeera enkya nga watandika party n'ogikolera constitution nota abantu ne balonda obukulembeze obwo gyotabeera ne buinteractinga with some evil forces ne budda nga bufaanananga Adam ne Eva babaleka mu nnimiro erimu buli kintu naga wano tokola ki. So okusooka nga kyakatutuukako twatya naye bwe tugenze ne twetegereza mu African National Congress byaliyo South Africa ekitegeeza nti kino nakyo kyabadde kirina okututuukako ate nakugamba nti tetugenda kwata gavumenti okujjako nga tuyise mu system ezitupurifyinga okubeera aba state actors. So okulumbagana kuno kwe baatulumba mu FDC ne kutuwunya emiwabo, kwe baatulumba mu DP ne kutubunya emiwabo, yonna gye batulumbye mu mawanga getubenchmarkingako ebyo byaliyo. Naye baabivuunuka ne bazimba systems kati nga waswa Tanzania Magufuli bwafa olw'okuba ekibiina Chama cha Mapinduzi kyazimba Tanzania tekyazimba famire ya Nyerere. System weziri zirabwa n'omuzibe. Bamanyi nti bwe kiba kino tukikola bwe tuti bano be bakikola. You see? Nabo balina amagye ngaffe. In fact, once upon a time amagye ga Tanzania gayambako Uganda okujjawo. Naye tetugalaba mu kkubo nga gakola ebyobufuzi. Eyo yandibadde example kulinaanyi ekuwa conclusion nti ewaffe wano bikyasaana akabaani ak'amaanyi nti ruling party eri driven by uncertainty. Era emabegakaawo eddiiro ly'ebyobufuzi libadde lijjuddemu kandolindoli wa mutabani avuganya kitaawe. Mutabani n'asalawo. Yali akolera mu bumenyi bw'amateeka kubanga as a serving military officer he was never supposed to engage in partisan
politics. Naye twetunuza eri ng'abatabiraba and we went on. Ekyo kya bulabe eri eggwanga lye twagala okuzimba, oba Museveni yafuga oba Besigye yafuga oba Kyagulanyi. Laws must be respected. The actors, the state actors must be balina okukkiriza babeere ba subordinates b'amateeka. Tuzimbye politics ng'abantu abamu bali waggulu w'amateeka. Kizene mu bibiina by'ebyobufuzi the untouchables mu political parties. Eri ekibiina ky'ebyobufuzi ngo kibuza constitution yaayo oba olidde mu nsi olukwe. Naye nga ebibiina by'ebyobufuzi erimu electoral commission gye tubiwandiisiza bagamba these are public entities, buli alina kyabuuza yandibadde akifuna because these are national institutions. So politics waffe atambuddeko mu kwolesebwa kwe twagendamu mu referendum ya 205 Abannayuganda ne baga nti twagala a multi-party dispensation. Political parties zistand is the test of time. Mu mbeera esinga okuba embi zigumye. Olaba ne Conservative Party ekyalina membership, ekyatuuza meeting, ekyalina agenda because the federal day agenda is a reserve of the Conservative Party. Naye nabo okyabasika ne bagamba ffe tuli basippi era ffe tulowooza nti eggwanga lino lijja kutereera nga tufunye enfuga ya federal. Okiwulira? Now, singa state etuwadde environment wa sippi n'atuula bwe tutudde mu studios, ono yandibadde atubuulira the beauty of the parish development model. Era nga mukaka mutumubuuza ebibuuzo that capitation grant eya miliyoni emu, keeping other factors constant, realistically zirina kye zikola ku bwavu bw'aba ekitundu mw'obeera. Yandibadde conversation eri political nga n'omuntu wa wansi akola ki. Naye tuli mu katuubagiro nga bweba parish development model eya President Yoweri Museveni ne bweba nfu tetukkirizibwa gikubaganyako birowoozo. Kyokka nga bye twanoonya mu multi-party dispensation twagambanga tebatufugira ku ndowooza emu. Oli wanaatuleetera ebyekisezi wabeerewo abalokola abamuwakanya nga totuleetera. Olwaleero nenkola show wano nga critiquinga parish development model situuka ku gate. But gwe mulimu gwange nga opposition political party. Kakati mu mpola NRM etutadde ku parade netufuulanga kwaya bwegamba nga naffe tuddamu B nti B. Era nammwe mukkiriza omusajja ono ajje wano, musajja alabika bulungi. Atule ku TV n'awatudde b'amayanja abagendako ku ssomero. Nti parish development model President Museveni avuze amafuta, avuze olukalaganda lw'emmotoka. Museveni spending over 600 million okujja mu district okusupervisinga million. You see? Tuli kisekererwa. Ayagala kumanya. No. Chobola bangenda kudda okusiiga embizi. There must be someone agamba President Museveni, we are not all idiots. Ovuga, you spend $1 billion shillings over hundreds of millions to come and supervise project $1 million echikumi. In fact, zilimeka kumuluka. What is the total grant to the parish? 100 millions. But some parishes are big, others are small. Okay. Some parishes have bigger population, others have small. Naye President Museveni lwachinze empakanya nti tosobola kwonoona miliyoni 600 ojje kumuluka otandika otuzanyako ebyobufuzi byekyana ekiro gwe za parish development model kugobye. President Museveni alina infrastructure esobola omukaka okuimplementinga program eyo nga tasituse. Bwabanga infrastructure eyo temuyambye indictment ku bukulembeze bwe mukadde is an invalid takyasobola. The best he can give to this country kwe kukkirizanga Nyerere bwe yakola. Nyerere yalina n'ebyo economic program bye yatagala nabyo sijui ujama biki. Naye ye ekyenjawulo yatuuka n'agamba naye bazzukulu biri ebintu nange kenyini ntuse nenzikiriza nga mu butuufu tebigenda kola ki. And you know what he did? He said, but
nze ogwange ngukoze gali amagezi g'ebiseera byange eggwanga mwe mulirina mutuule mukole ebinaabatwala mu maaso nadde bali President Museveni abadde instrumental objective ebadde stability of state maliriza naako naye bwe tuba tuvuddeyo kati nga twagala okuzimba Uganda as an influential partner in the East African community and the unification of Africa, President Museveni can't be the president of Uganda. And in a national resistance movement ideology where thieves are evidence, it can't be. Neyanza nnyo neyanzege mwayimayanja ngenda kubazira ewo mwami Kamoga kyamukisa mulungi nti oli muvubuka era wakava mutendekero okuzimba wakabya bufuzi kwetagamu abavubuka because jemiti emito mukulaba okukonga gwe omukulembeze bwe wali otakinga on kiko kino ekyobukulembeze obwagazi bw'abavubuka ku nsonga z'ebyobufuzi bwali ku percentage ki? Mukyala Lilian ensonga eyo gy'otuukiddeko nkulu nnyo kyannaku era kimalamu nnyo amaanyi nti nno abavubuka oba byannaku zino lwakwaffe tukulidde guno omuleme nga mwami Museveni buli kimu akyonoonye ffe abavubuka be tubeeramu bangi ojja bawulira I'm not interested in politics sisaagala not knowing nti nate ebyobufuzi biri interested in you lwaki ogenda okwesanga nti nno politics oba ebyobufuzi kyekigenda okusalawo all the affairs mu ggwanga lino okuva ku kyokulya kyolya ogende kugga omuvubuka ali mu institution eya MUBS tuition gosasula $2,200,000 baani abasalawo that is the system ebyo byonna bya bufuzi ofulume nga ofulumye gate ekkubo lyogenda okusala enfuufu yonna ejjuddawo ekkubo lye bamaze emyaka katugenda nga mu 3 nga bazanyiikiriza aba ZZ ekyo kikampani nga bazanyiikiriza abava ennakawa mubadde mu birabe ebyo byonna byonna mizannyo myerere bya bufuzi ogende oyingire karumuko ka hostel kosasula $1,800,000 semester nga bakuwadde kafunda bwota katanda inchi mmeka n'omulala bamuteekaawo ebbeeyi eyo hostel bya bufuzi ogende mu kiswaji ogenda okugula fries nanti bakampasa be balya obyogenda okugula yes ekyokulya kyogenda okulya the price of that food is because of politics oddeyo weebake bulungi osomye ebitabo byo otuuke ku room eyingira mu kibuuzo bagambe nti no toyina clearance togenda kukola kibuuzo osabe omwaka omufu ebyo byonna ki bya bufuzi ekifaananyi kyenkusiigira nti nno bavubuka bannange oba bavubuka abali eyo bangi tebabadde interested in politics olw'ensonga they are not aware ojja kwesanga nti nno ebintu ebisinga mwami Museveni system agyonoonye ojja laba nti nno fe abamu twali tusomyeko political education twali twakatandika wetu omusoma omusajja n'amugjawo kubanga yali eraga abantu ebirungi ebibadde mu ggwanga lino emabega abakulembeze ababadde mu Uganda abadde bataddewo ebintu ebyenjawulo n'olaba nga omusajja zze n'abijjawo nga bimukubira ddala n'olaba nti no the history of Uganda abaana tebakyamanyi where we've come from where we've been and where we are. They know that where we are is where we are because it is how it's supposed to be, not knowing that we are wasa tuli bubi nnyo okuva ate gye twali bulungi ate kati embeera etandise kukola ki kuba mbi ddala. Abavubuka tubazuukusa buli we tufuna omukisa okwogerako nabo ne tubalaga ebintu ebitono ffe tukola research ne tukulaga nti nno wadde kale Amini yakola kino kyali kibi naye ate yakola kino kuza eggwanga lyaffe obujja. Milton Obote yakola kino kale kyali kibi naye ate yalina percentage ye enkaaga oba ensanvu yali ki yali ennungi because no one is perfect mu leadership oba mu bukulembeze. Nimpulidde mwami wayise ono ng'agamba nti no twetaaga opposition olw'ensonga muyina okubeerawo okuzannya the opposition party ey'okuopposinga. Zinga muna NUP sikiriziganya nakyo kubanga the purpose mwe mu checking government. Yes, the check is there. Check weri naye nze opposition eyange gye nzikiririzaamu kwe kuba checkinga okubayuguumya tusobole otwala eggwanga mu maaso naye ate si kubayuguumya bisigale nga bigenda bwe bityo. Tuyuguumya okukyusa mu mbeera kubanga we oppose what is not right so that we can make it right. Si kyekiriwo saawa zino.
ojja kwesanga nti nno mwami Museveni yennyini ne banne ababbe eggwanga lino paka wano wetutuuse bennyini beefunira opposition abantu be bayita aba-opposition ne baba tuleetamu lwakuba nti nno mwami Kyagulanyi mugezi nnyo bannange n'abakulembera nabo basobodde okufuna empulunguse ze zibadde zituyingiddemu ne bazikanyuga ebweru. Mwami Museveni bwe byobufuzi byazannya era yono omwami byabadde ayogerako naye sikkiriziganya nakyo asalawo naga nti njagala kubeera mu kibiina kino oba njagala kubeera mu kibiina nanti abantu abamu era asobola otuuka time n'agamba nti nkooyo okubeera mu opposition eri gyenda ab'omusana kanzire sayidi nanti kati obuzibu omusana mu byobufuzi bya kati Museveni abyonoona omusana ze ssente oba ensimbi ebyenfuna abantu opposition bagituttenga mulimu naye nga siwe kyandibadde. It is okay for you to oppose and you get some little money, but it shouldn't be your sole job. It is okay for you to go and do your other businesses or collect business endala oje you do your opposition okulembeza gwanga litwala mu maaso. Ne kati obuzibu Museveni abalaze nti nno bataddemu aba opposition ki ekibataddeyo mbawa ssente oba ebigendererwa by'abantu bano kusala ekirimi yenyabo tebiri kulwanirira ggwanga nga mmwe bwe muli ng'ebyabwe biralamu mwe ne mutakitegeera abamu ku bo naye si ffenna kyova olaba era nkutunuza mu nsonga eyo nti nno bangi mwami Kyagulanyi ne banne oba neffe abakulembera mu NUP mu gundi ez'enjawulo platforms ez'enjawulo tufubye nnyo nti nno tufuna ezo empulunguse kubanga n'ojja mu institutional level n'ebyo ebintu mwebiri ojja kwesanga nti nno mu chapter ey'abaana mu ssomero NUP kangeze mu chapter oba Kyambogo chapter basobola baleetera candidate ng'avuddemu NRM yennyini ne bamuteekamu ssente nga baagala ajje akole ebintu bye waayingira entebe bayise zi policy on behalf of the students. Those olaba starting from the grassroots omwana wa university yennyini bamuyigiriza nti nno ebyobufuzi bya bunnanfuusi kitegeeza newajja ku national level byebyobufuzi byagenda ozannya. Awo nyini wenjagalira okubuuza mmwe ng'abakulembeze b'abavubuka bano mubadde kyakulabirako eri be mukulembera era ensonga zaabwe bubazzenga bazibatuma bwe muzzenga mwanja manifesto zammwe nga munoonya akalulu ebintu bye mubadde nga mubasuubiza mubadde nga mubituukiriza nti omwana bw'abanga abadde yeemulugunya ku tuition ali waggulu naye siga ggwe omwongerezeeyo eddoboozi lye obuvunaanyizibwa bwe mubadde nga mubwetikka okwongerayo amaloboozi gano oba bizzenga bikoma mu kkubo y'ensonga lwaki abavubuka bano tebakyagala kwenyigira mu byabufuzi. Mukyala Lydia n'abannayuganda abatulaba njagala obategeeza nti nno kyannaku nnyo nti nno gwe ng'omukulembeze w'abayizi ekyamaanyi ky'oyinza okukola kwe kusitula eddoboozi n'otuusa ensonga zino mu management. Mu institution oba mu university waliwo kye bayita university council oba school council. University council erina leadership yaayo ebeera n'omukulu chairperson wa council ebeera ne vice ebeera n'abantu ab'enjawulo mu abo abantu mulimu aba management from the university itself waliwo n'abantu abasindikiddwa waliwo representative owabavubuka okuva ku KCCA wabeerawo representative from KCCA direct newabeerawo government appointees. Kati nga nze gyenva natuulanga ku council yaffe nga ntuulako ne mwami Lwamirama nga kuliko Bright Lwamirama on behalf of the alumni ojja olabe nti nno kuliko Beatrice anywa ate naye nga government appointee. Kyannaku nti nno gwe nga ggwe omukulembeze ayogerera abayizi toyina maanyi kulwanisa kansa eyo kitegeeza bwe baba bavudde eri nga babagambye kati twagala tuition wa mubzi abeere ku bukadde 2.2 gwe nga ggwe kyojja okukola kuba mmeeza kwogera naye tolina kyoyinza kukyusa. Lwaki abantu abavubuka ntemubabuulira amazima? Abavubuka ffe tuddayo kubanga obuyinza bwange kwe kuwulira abaana kye bakola kye boogera nze nenkituusa eri era wentuuka era have to give feedback. Tuddayo ne tubagamba munnange tukoze kino ne bwe kiti naye kiganye tukole tutya. Kyova olaba nti nno abavubuka abavuddeyo mu university ez'enjawulo nga Makerere ne bagamba ffe tetukkiriziganya na kintu kya tuition policy eno tuganya mwana wa gavumenti yasoma ebitabo by'omusuubiza allowance ate oluddewo zimuwa abavaayo munnange ne bagezaako okwogera ogenda laba nga nawango abadde suspension ebintu ng'ebyo kati kitegeeza kitadde okutya mu baana omwana yava eri kyanamukaka kujja kusoma ate omuwe suspension addeyo mu kyalo omuzadde agenda mugamba ki ebintu ng'ebyo. So tutambulidde mu mulembe ogw'okutiisibwatiisibwa ng'olese n'ebyemunu ne mu university system suspension data expulsion data suspension data ng'ovaayo n'oyogera newenzija ano nga ndi mukulembeze w'abayizi nenjogera nange nsobola okuddayo ne bankangakanga ne baŋŋamba gwe nno tomanyi kyoyogerako
mbeera mu kutiisibwatiisibwa okyalina ebibuuzo bangi batiisibwatiisiddwa ogenda olaba abalemerako riteeke ng'ekola ki ng'enywera kitegeeza ogwo omwaka mufu amaaso gali kuggwe ng'omukulembeze kyova olaba abamu bakkakkanye ne bagamba kansome ekitabo nfulume university ngende ngezeeko ebyobufuzi ebya national level so institutional politics yenyini naye bamuyingiddemu kati nalaba MK project naye yali eyingidde mu institutional politics nga batandise okuteeka ssente empitirivu mu baana okwesimbawo naye ate kyannaku nga bennyini bano abateeka beefuula nti nno baleeta bukulembeze ate ebintu byabwe bye bakola mu kiro byewuunyisa abantu abapaakinga amamotoka okutwala abaana abawala baffe ababeera enakawa mu mabaala abaana bakozesa ebiragalalagala ate nga abakulu bennyini bebabeera nabo kati ne tugamba tudda wange eggwanga omulembe gwaffe ebintu ng'ebyo awo nyini wenjagalira okubuuza mmwe ng'abakulembeze abakulembera abavubuka bano mu matendekero mukolaganye n'abakulembeze b'abavubuka ababakiikirira mu paalamenti amaloboozi okugajja mmwe we mugatuusizza okugongerayo ku fulo ya paalamenti okubaganyizibwako ebirowoozo mukyala Lilian sisuubira batulina n'abakulembeze b'abavubuka mu paalamenti tetubayina Fiona Nyamutoro abo just babasindika busindisi koocupayinga space kati ojja kulaba nti wano mu central wetuva waliwo Agnes Kirabo simulabangako simusinkanangako simulabangako ku platform yonna ng'ali ku advocatinga ensonga z'abavubuka simulabangako sebo lindako yali mu parliament n'asaba bakole etteeka erikako abantu okuwa abakulembeze ekitiibwa naye omubaka waffe kwolwo yayimirira sebo kwolwo yayimirira ne bakola batya ensonga nevaayo etya of course kirabika ensonga bagiweereza mu komiti tulindiridde atwanjuze ebbago egendo tukaka okuwa abakulembeze ebitiibwa kati mami Gudi mami Mayanja abatangaza mwezeza naye ojja kulaba nti no mu western omanyi ffe tetuli basosoze bonna tukwatagana nabo mu western tulinayo mwami Lugumayo obalabo babeera tabadde mu bya kofi ngomanyi tobagoberera bw'abakyawa tobagoberera nze bakulembeze bange enkola yali etya mu bintu bya kofi yagamba atya sagala genda yeyo naye nga abadde active ogende mu eastern tewaliyo yodoyi Odoi yali mu eastern so genda okwesanga mazima gali nti mazima mzigo wakutegeera oba ojja kwesanga nti n'abakulembeze baffe abavubuka daven done enough tebakoze kimala kubanga amazima gali nti n'abavubuka abasinga omulembe guno abavubuka abanafu bangi abasaana okuzzaamu amaanyi so omugaso gw'omukulembeze kutuukirira abantu ba wansi gwe kansala weero C3 ow'abavubuka bo bagezezzaako munnanga abazi division level waliwo abaana ab'enjawulo bendaba wadde sijja kwogera ku bibiina naye bagezezzaako kudda eri abavubuka balina project ez'enjawulo advocacy programs eziri ku miruka batendeka abaana okukola pad abaana abawala so I applaud them for that on division level naye ku lukiiko olwa parliament the national level amazima sibategedde nze nga nze ate nga kikyamu oba lwakuba nti no babaleeta nga nabo babanyizeewo obunyizi kw'ocupayinga space kubanga akalulu ako okamanya enkola yaako enkola yaako bakabba bubbi ka ssente ate nga opposition mukimanyi ssente si yeziina ssente ziri mu NRM kubanga zonna bazibbye bazeddiza nakibuuzo kino genda nakyo ebibiina by'ebyobufuzi bino bibayambyeko okubalungamya mu kkuba ettuufu mu nsonga z'ebyobufuzi mukyala Lilian njagala ojjukire nti nemabegakaawo president Kyagulanyi Ssentamu awamu ne leadership NUP yagulawo NUP leadership school era nga tujjumbidde nnyo abakulembeze bangi ababavubuka ababadde mu eyo leadership school ba guild president ab'enjawulo bagendera ne basoma ideology service delivery n'ebintu bingi so ffe ab'NUP batuyambyeko batuguruminze mu kkuba ettuufu kubanga ekibiina we kibanga kimotivatinga abaana abato oba abavubuka kitegeeza kibalaga nti no future ntangaavu era ne mu bukulembeze bwaffe nga tuli mu university wa mu institutions waliwo retreat ez'enjawulo ezibaddewo batuyita ne tugenda mu zi retreat ne batuleetera aba external facilitators ne batuyisizaamu actually ebintu ebisinga ffe tetubisomera mu zi university kubanga ebintu ebisinga they were erased from the system or from the curriculum
olw'ensonga nga nagamba ebiswaza gavumenti eno Okay. naye ffe ebibiina by'obufuzi naddala NUP nze gye nsinga omumanya oba gyengwa babadde batukutteko era nga batulaga ekkubo ettuufu era mu nsonga eyo neebaza President Kyagulanyi awamu n'obukulembeze bwa NUP yennyabo. Okay, neyaziza neyanzege mwami Kamoga ngenda kubanga nkuddira katono nyawo mwami Waiswa nkomyewo gy'oli ekibiina mwova kyekimukuwayo ebyo ebisongeddwamu olunwe obutawa bali ku ludda olw'obula gavumenti mwaganya kuteekesa mu nkola buvunaanyizibwa bwabwe kituufu si kituufu? Nze ngamba ku lwange nga bwe mbiraba si kituufu. Nja kusinziira ku nsonga eya nga public webiraba nti ebiseera ebisinga opposition bwesindika abakulembeze okuweereza interest zaayo oba oli awo abasinga bajja kubeera nti kwegamba bapromotinga gundi ezaabwe oba nga personal interest kwegamba niwesanga nga mu kifo ekyokukola ekyo ekyabatwala ate nga badda kinayise nga akavuyo nti akavuyo ako well bagezaako nti kugamba okunyigiriza gavumenti ya NRM eri mu buyinza kugamba ne bakikozesa kugamba kibayambe ogeza kale okuyisizaamu eddoboozi erisobola okubeera nti liza message eri abawagizi baabwe. Naye ate newesanga kugamba ng'ate tekituukiridde nga bakyagala ng'omuntu ajja kulaba nti kwegamba kale kyagezezaako okukola kiringa kugamba atandise okitwala nti gavumenti emunyigiriza eddoboozi lye teyiyitawo kwegamba newesanga ate ng'asirikidde awo mu kusirikira awo kwe kutya kwegamba agezaako okulaga nti kwegamba eddoboozi lye teriyiseemu n'asobola okukkiriza nti kwegamba kale mpondoose kati bano abawagizi be ne bakitwala nti kwegamba kale atandise okolaki okukuta oba okulya ne gavumenti eri mu buyinza kati kyekyo kireetawo embeera nti kwegamba gavumenti esirisa nnyo abaki aba opposition ne batasobola kugamba kubeera nti boogera oba okuyisaawo eddoboozi lyabwe kwegamba nze kyembagamba nti bwogamba nti kwegamba bakunyigiriza kati why do you have to keep quiet kitegeeza yongera okukolaki okuyisaawo eddoboozi lyo kubanga tulina systems nyingi zonna ziyitemu tukitegeera kati ebiseera ebisinga tujja netuwulira nti kugamba opposition nti bweba egenda mu gundi oba mu political mobilization zaayo nti ate ab'obuyinza tebabakkiriza kuyisaawo eddoboozi lyabwe kwegamba ebiseera bino ngenza okulaba kugamba ndooza batandise okukola kye balina okukola kwegamba bagenda ku police as per the Public Order Management Act ne babeera nga balina emiwaatwa gye basinziirako okusinza mu act eyo kwegamba ne bawa opposition omwaganya okolaki okuyisaawo eddoboozi era ebiseera bino mubadde ndaba omukulu wa NUP abadde atambula nayimirizibwa era emabega abadde atambula nze kyembadde manyi yes bw'abanga ayimiriziddwa then kitegeeza waliwo ebitakolaki ebitagenda bulungi mu maaso naye ng'abadde atambula yali oba gundi eno oba Masaka n'agendako eno mugundi eno Musoroti ani yamukwatako so emirundi emingi kwegamba ebiseera bino omanyi nga ffe nze nkugamba nti kwegamba ffe bwe twogera eddoboozi njagala nnyo bazenga bategeka enkuŋŋaana zino mu bifo bwe baba bakkiriziganyiza naye ate mu kutuuka ku lunaku lwennyini ne babakyusa ekifo muveewo wano mugende mukolere wali anti kugamba ebiseera bisinga mbasuubira kugamba bakikanyizaabo kubanga ekibanga ekiwandiiko kyaliwo mu kusooka kugamba balina kubeera awo ate nti mukyuseemu kitegeeza bwe kibanga kijja mu mutima mubi kuba kunyigiriza bwe kibanga kyasooka kujja nti no mubeere mu kifo kino ate mukyukemu oba oli akugamba era nakikugamba nkirabanga ekitali kizibu kubanga lwaki tekiba kizibu oba okyali within the boundaries of the country balinga kugamba opposition kugamba bamugamba nti no kale bw'obanga obadde wano olukuli dda wali kugundi ku bitala wali ebya military wali kuba kumunyigiriza nze kugamba ndaba kugamba okyali mugundi mu layini yo ey'okuexecutinga gundi kyolina okukola
so nsuubira kugamba byogerebwa bingi nti opposition enyigirizibwa naye nze abirabira ku ground nze nga bwe mbiraba nsuubira nti oba oli akati saawa zino kale bize bibaawo naye ate bwe tutambula saawa zino nsuubira nti kati opposition kunaaba kwekwasa bwekwasa naye babawadde omwaganya okukola kye balina okukola. Mu kulonda kuno kwe twakawunzika okwa 2021 waliwo okwekalakaasa mwezi gwali gwa Novemba guno gwennyini gwe tukyalimu era ng'ensonga eviirako okwekalakaasa yali mukulembeze w'ekibiina ki NUP bwe yali eruuka eyo n'abanga akwatibwa ne kiviirako okwekalakaasa okwali wano mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ye embeera gy'ogamba nti ebintu bitambula bulungi. Retired Dr. Kizza Besigye saawa zino ali mabega wa mitayimbwa. Mumbeja luwedde nkyogedde bulungi naye ngamba nkwegamba tewali muntu ali perfect. Gwe ne mukulu Bruno ne mukulu Mayanja ebiseera olina bw'obeera mu kiseera ng'okola bituufu bikwatagana n'ate tojja kuŋŋamba nti ate bw'onootuuka awantu n'obeera nga ate mufe ekyokola ebikwatagana ate olina ky'obreachings olina at a certain level n'obeerako regulations z'obreachinga nti oba oli awo etteeka terikola eki terikukwasiza sisuubira nti kwegamba poliisi oba n'abakwasiza amateeka nti oba oli afuna abantu kwegamba kubeera kunyigiza opposition all the time. Ebigambo byogerebwa nnyo ebyali mu parliament mu kuyisa etteeka ery'emmwanyi wabiraba byonna nabiraba enkwatibwa gye baakwatibwamu enfuluma gye baafulumizibwamu ekifo awateesezebwa eyo embeera entuufu enkola yonna yaliwo ku olwo lwe baatuula twali tusuubira nti kugamba abaalimu bonna baali bugamba oba bakulembeze oba nga bamembers of parliament bonna nga bali mugundi mu house ofcourse nga bateesa ku gundi ku bill naye ate bwe kyatuuka nti nate kyagenda out of hand ate ne tulaba nti kugamba ate mulimu abayingiddemu okukaminga the situation ne tutuka okulya nti kugamba baali ba security ate tusobola kumanya kyavaawa era n'abo abayambako okugamba okukakanya embeera nti oba kyava so kwegamba mu byonna ŋŋamba nze kwegamba kyensuubira kibeera bwe kiti nti kwegamba ebiseera ebisinga kwegamba opposition buli weebeera ng'eri mu namba nnene kwegamba kisuubizibwa kwegamba wabeerawo kwegamba specialists nti kwegamba gwalina okubaawo ki akavuyo kuba nti bo ndowooza kugamba okulya kwabwe n'obuwanguzi bwabwe ndowooza bakola ki babulabira mu kavuyo nti akavuyo kakola ki kabakolera kati omuntu omu yenalina bw'ajjamu kukaminga bino byonna ebituukawo be bawakuleeze kubanga baagala oshininga yes they need to shine kugamba they win the hearts of the populace mu mbeera y'okubeera nti kugamba bajja kukola violence kati that violence alone tekosa nti no nga bwe bali oba mu parliament oba mu bitundu ebirala gye bakulembera naye ate eri ekifaananyi ky'eggwanga n'ensi yonna kugamba kiba kirabika nti kugamba ng'eggwanga tetulina kikugamba opposition esobola kuteekawo mbeera kujja kugamba nga bwe bagamba nti bajje NRM ki mu buyinza kyoba olaba fe akavuyo kaabwe ate ffe nga NRM ffe tukaliiramu nti mukweruma aliba n'okwekubaakuba bote balemereddwa okukola ki okukola ogwabwe kati ffe ne tukuzanga weakness ffe ne tukola ki netwongera odominatinga kyova ne muzeeyi ajja kujja 226 awangula akalulu bajja gamba muzeeyi yabba nze kyova nze mbagamba naye nga muzeeyi tabango kalulu muzeeyi has never been an election abanayuganda bagala muzeeyi mumbeja njaga kugamba n'abakulu bano mukulu wanumpu president uno mukulu Mayanja mbabulidde amazima n'ensi yonna ng'ekiraba abajja okwogera boogere naye muzeeyi tabango kalulu opposition okwerumala wako opposition NRM kwekozesa awo kyogedde oseka sanyu sikuseka naye nga sanyu akinganseka bagamba kuseka nekitegeeza nti sikirizaganya nakibirirawo awo nyine wenjagalira okuwuuza nkyogera out of happiness okitegeera so nze ngamba
opposition inakola gwayo betereze bati bakola zi coalition ate ogenda okola za kugamba zeyawudde ebibiina bino ebyobufuzi bikyalina kyebyongerako mu mbeera y'okutambuza ebyobufuzi mu ggwanga kyamaanyi batya kugamba nti bo nabo balina ekinungirwa kimu kyakufuga oba olya kyakutwala bukulembeze so mu kubeera kwabe ne pressure gwe bateekawo kyamaanyi nnyo. neyanzege mwami Wayiso mwami Mayanja lwaki akaco kano ebyobufuzi bizanyibwa kusinziira ku kibiina kusinziira ku ekibiina mwava kiyinza okubeera ekikulu but okusinziira ku nzikiriza gy'alimu eggwanga lyavaamu ne mikwano gye beebaani lwaki ebyobufuzi mu kaco kano oba essaawa eno bikolebwa kusinziira ku ggwanga omuntu lyavaamu enzikiriza gy'alimu ne baani abamwetolodde oba mikwano gye be baani era bazitowa kyenkana ki omanyi ebyobufuzi mu Uganda twabifuna mu bikukujju era wano waliwo ebintu bingi nnyo bye baatuba olwali awo ne bifuuka nnomo oba onfuna Lilian nze okuteekebwateekebwa kwange kulaga nti politics atandikira mu family, right? Yeah. And when families zibeera amalgamated zikola clan, right? And different clans formulate a tribe. So politics is tribal. Ne mu njiri ya Ikristaayo gye tusoma Katonda ayina eddiini, ayina eggwanga eddonde. Era yalikwasa byonna. Naye bw'oli unpackinga yakwata family ki mwe yajja eggwanga. Kati olw'okuba nti politics mu Uganda waba occupiers, ekigambo ekyo kikyannemye okuzza mu Luganda nti politics w'Abangereza gwe tusoma gwe twafuula owa Uganda w'abantu abaava gye baava ne bawamba eggwanga lino ne bateekawo bo bye baagala. So si bye tukola ki? Society yaffe bagigootaanya. System zaffe ziri nakyo ze twali twezimbidde mwe tusinga okutegeerera ne batugamba nfu mbi tuziteeke ku mabbali. Ne batuwa politics na dictatinga n'ebyenfuna. Lilian, bw'ogenda ku parliament abagizimba baali tebanywedde, baali Bayisirayiri. Bateekawo ku mugguukiriro bani abalina okubeera mu parliament ya Uganda. They are tribes. Bunyoro, Ankole, Kalamoja. Ntegerekese. Ezo zaali districts ezikola Uganda. Mwana akugambye tebyo kusomero babijjayo. Tetulina bisomera. Kyovola abo tutudde wano mbuuza lwaki olwaleero omuntu bw'ajja okukola ebyobufuzi asooka kulowooza ki ku ggwanga lye. Eyo ye setup kwe tulina okuba. Era efuuse yakavuyo olw'ensonga nti waliwo ba occupier abapya bano abatakkiriza nti they are occupiers, abatusomesa unitary politics ate bo nga bakola tribal service delivery. Statistics bazitulaze. Government shares mu mirimu. A specific district takes the lion's share. Nkaba amaziga ku lwa Kalamoja. Sikwe kwa yawula bannayuganda. Abannayuganda Katonda ye yabaawula, teri agenda baawula. Katonda tagwangako ddalu
kutonda bakonjo nga bampi n'atonda abalugwala nga bawanvu balinga emirongooti. Katonda tanywangako ku njaga n'azezengera, n'atonda abagisu, eno n'atonda abantu b'ekisolo. We are divided by design. Era omukulembeze muffe alina kunoonya ekikusike muffe. Wakiwulira? Omuntu akugamba nti Abaganda berowoozaako bokka mubbi. Kubanga era politics Omuganda alina mutegeerera mu bya Buganda. Politics alina kubeera defined by our ways of life, our aspirations to development via our cultures. Anti kati Mwami Mayanja. Era lwaki tulina obuzibu mu nkulaakulana ey'akasoobo nti politics gwe tu practicing nga tali productive. Mwami Mayanja, njagala considering ensonga ya intermarriages. Nti saawa zino ojja kwesanga nti waliwo abantu abawasa mu Buganda oba bafumbira mu Buganda nenga tebali Baganda. Osanga abali mu Eastern, Western, Northern n'ebitundu ebirala. Olowooza ebyobufuzi bwe tubitambuliza nnyo ku mawanga olwo si kwe kwawula yawula mu bantu. Ekintu kino kaneyambise sheno olwaleero nange nkiyambeko abantu okitegeera. Kati mwe baliriani mwe mutomeza abantu. Temwawula nepotism ku tribalism. Nepotism kye kibi, tribalism nkugambye kya butonzi. Ne Katonda agenda tulamulira era kyovala aba Bible ndisoma njosa kuba nonyamu Katonda wayogerera ku Baganda siriyo ne ate manyize je musanga. So tribal bwe butonzi era waliyo a force that intends to unify abantu tubenga tulowooza kye kimu tulaba bye the new world order. Ekankana efanagana nabali abali bazimba Tower of Babylon. The ambition was tuzimba omunala tugenda tusanga Katonda tumubuze ebibuzo baba tabina answer tumukakuleyo tutandikewo essuula empya. So omuntu yenna ina ayagala okutulowoozesa nti okubeera Omuganda kibi, okubeera Munnayuganda eyatandika mu 1962 or in 1900 ani mulimba. Ekintu ekibi nange kyenvumirira kye bayita nepotism nti waswa olw'okuba musajja musoga. Tunoonya station manager ne qualifications tuzitaddeyo nti twetaaga omuntu alina masters mu mass communication. Additional advantage ng'olina diploma mu computer studies. Nga waswa abirina omulimu nenguwa muto wange kubanga muto wange ne qualifications tazirina. I think ekyakikola wano asinga ye President Museveni. Ye President Museveni yasiba atugamba sectarianism, but in practice Museveni is a nepotistic sectarian occupier. Wakiwulira? Yekka yalina State House scholarships. Nga zisinga ku benefiting abakirani ye. Nga Muteesa yakwatako omusaala gwe yambeko ab'ekalamojo okusoma nga president. Do you understand what I'm trying to say? Nti mwawule okwagala amawanga gaffe, okulowooleza amawanga gaffe si nsobi Katonda bw'ati bwe yatutonda. Wabula Katonda kyatatulagirangako nti baako ne kyolina nga kigwanidde neighbor kimulyeko kuba si wa mu njuuyo. Ekinnuma nti abasinga okukiyimbirira bo bakiteeka mu nkola mu kasirise. President Museveni ne NRM, it is a sectarian organization. Sibya ebyobufuzi ebyeggwanga okufa. Ebyobufuzi by'eggwanga nakugambye nti tebisobola kufa. Bisobola okubeera slow, bisobola okubeera nga birina ebizibu byabyo. Because politics ali dynamic, mugazi. Kati tuyinza okulowooza nti politics tumu appreciating mu political parties zokka. Waliozeeko mu nkiiko z'ebika by'Abaganda. Waliozeeyoko. Tubeera mu byabufuzi kakongoliro. Si bya bibiina. Ne tuba mu byabufuzi. Ate ku kyakye na mirembe.
oyo naina politics atoga nti politics afudde ayinza okuba nga ono gwegolaba mu galale alina challenges lwa nsonga tulina ba actors abalimba nga gwe tutudde naye mu studio wano musajja ono mwagala nnyo y'omu ku bantu era abadde ayogera wano anzijukiza omwami omulala gwe bayita Kidduma Kubuya anzijukiza omwami omulala gwe bayitanga Kirunda Kivejinja yali Minister Internal Affairs Kizza Besigye ava wakawuwe ayita Kaleerwe abasajja bamusalako ebifaananyi bya NTV byatulaga ng'omuntu akuba motoka ya Besigye ennyondo ayisaamu pepper spray Kivejinja natula ku TV mu kamera nga nti Besigye yazze n'ennyondo ze yasize emmotoka ze Mukama Katonda amulamuze Bukambwe n'eyo gyali Bukambwe no Bukambwe nze nkyogedde ate saala yange Katonda agiwulira kuba ngisaba mu Uganda mu Kidduma Kubuya yali Attorney General abagenzeeko Makerere bagamba oyo gayi yali giant mu Maketeeka akatuubagiro k'okuwagira ekibingo otegeera muganda nga waswa it's not too late for you to redeem yourself ndabira ddala government etandise okwonoona kati ebintu ebiraba kifu nti abasajja bano kati batandise okubawa eddembe naye oli osoma mateeka constitution yaffe eyogera ki mu chapter 4 okakasa Inspector General of Police yalina okukolera political party mobilization programs eyo yendagaano gye tusayininga ne Electoral Commission nga tuwandise ebina by'ebifuzi bino waswa today you are in power era muli mu government ekibiina kya Mahatma Gandhi after 50 years kyagenda mu opposition waswa wali olooseeko once upon a time nga NRM nga temuli mu buyinza bw'obanga oli progressive citizen of the Republic of Uganda ng'okimanyi nti wajjako erenkya by natural factors nga the Museveni character is no more okakasa ideologies methodologies ne systems za NRM zisobola okutambuza Uganda for the next 50 years nga aspirations zaffe twagala kubeera ba prominent members of the global village nga ebyenjigiriza Minister w'ebyenjigiriza ye mukyala wa president waliwo ka video akatambulako mwana yabadde akulembedde ba next speech day babu wenga bw'omutunuulira you see amagezi ng'olaba ebirabo Katonda bye yamuterekamu against all limitations nga abijjayo but how do you feel wise nga minister wa education mukyala wa president nga ye mu ministry ye nga mukyalimu omusomi afaanana bw'atyo oyo bawe president Fountain of Horn gwagamba nti asome science asome science mukubanga science naita ina basics mwana ali mu 21st century mwaka gwa 2024 omwana akyasomera mu bigere nga n'okunaaba alabika tanaabye probably n'ekyeggulo teyalidde. And then you sit here. Okujjako nga mwe mulinayo amawanga amalala gye mwaguladde obutuuze. Gwe ebyo nga tebikuluma. Gwe ngolowooza nti 0098 bw'avaayo n'abyogerako abaalidde mu nsi olukwe. And the response therefore is military court. Mutuse n'okumuframingira meeting zatalimu bino waiswa fa abatudde wano tusaana tubyogereko kubanga yeffe ba stakeholder ba Uganda eddako bwe batenatandika eddako ng'okkiriza mu kibiina kyo kyesiinaako buzibu kyenkwata nange nensoma manifesto nensoma vision zammwe document literature wamwe musoma nga bwe nsoma wa NUP nga bwe nsoma wa DP no wani nga kati mutambuza campaign gye bayita social economic transformation. Naye nga mwatugamba nti eri underpinned ku industrialization. The preamble to industrialization is infrastructure development, power generation. Tuwaddeyo our good environment in the name of generating power. N'olwaleero we have not resolved the conversation on power in terms of cost, in terms of reliability, in terms of distribution. Okiwulira? Ebyo
byetwogerako nga opposition naye Waiswa Kyagulanyi ogenda obyogerera Kayunga olukisa ina lujja ku DPC constitution kyeyogera because tuve mu all politics President Museveni byatusiibyamu when I came here in 1980 I mean he was a swine no ebyo bituli mu mugongo kati let us look tutunulire society in a realistic manner Waiswa Museveni bamugana okukola extension ku Owen Falls Dam in the 90s Luchams had a big case nga waliwo abantu abakujjukuju abalese ki proposal nti be extending Owen Falls Dam tabanizo omukaga twali tukozesako bili nti basobole operationalizing ki nenga tebagenze kukebera kwe ya designinga dam oyo mu Russia omusajja n'abagamba bwe mugikwatako you are going to kill that entire thing 7 natambula ne World Bank bamwadde sente nakola extension ku Owen Falls Dam what happened to Jinja Museveni taina nsonyi nolwalera agamba abanonye emirimo mu Luchamuzi yanemeso okuzimba amasanyalaze nga Owen Falls Dam yagikuba ekigwo falls ezalinga attraction ezitutwala Jinja tewakyali waliwo ensiri awo zenkana ziringa bivuvumira okay ekyo twakifiirwa and you know nti amazzi agayingira kati mayumba g'abantu Manyata Kirombe and what have you gava ku ngeri gye tuzanya ne water systems ezati kati Waiswa tuzimbye amasanyalaze nze ndi munabyabufuzi wanjawulo ti ndi opposition nemanyi ogenda undercover nonyereze ku project za government I was involved when I was working with dot services mu kuzimba Hydromax Dam eri ebunyoro mu kitundu kye bayita Buseruka ng'ina kola megawatts oba 19 oba 9 what is happening what is the situation of electricity supply mu Bunyoro even with that dam Mwaimanja ngenda soka nkukumira ebyo bye biforminga opposition nzirewa Mwami Kamoga era yensonga lwaki terina kubeera controlled by security muwekwese nnyo mu kintu mbu waliwo abalabe ba Uganda naye bwe tujja mu practice tubabuuza bwensonga ku mwana oyo nga bw'abadde afaanana ku speech day nti yandibadde afuna ekisingako nti President Museveni yandisaze ku luseregende lw'emmotoka President Museveni should divorce from the luxury ejalimu kati kuba bwe yali ajja yagamba ekitanda agenda kigula Mulago he's going to leave kati atambula na buli kirunu netunulira abaana be those are the future citizens of Uganda Mwaimanja ngenda kusooka nkomyekaawo katono nnyo sokenzireko ewa Mwami Kamoga Mwami Kamoga mweyambisizza mutya emikutu gye mugatta abantu gino okulaba nti mutambuza obubaka obwadvocatingira okutereeza ebyobufuzi by'eggwanga mwenga abavubuka mukyala Lilian n'abatulaba ojja kulaba nti nno ku mulembe guno tulina platforms ezizze kati nga the X platform formerly known as Twitter ojja kulaba nti nno Twitter oba X zezimu ku mitimbagano egivuddeyo ne gijjayo amaloboozi g'Abannayuganda abanyigirizibwa ojja kwesanga nti nno nga 23 July we twavaayo ku March to Parliament ne tugamba nti nno omukyala Anita Among alekeraawo gwe bayita Speaker wa Parliament alekeraawo ebikolwa bye ebyokubba ssente z'Abannayuganda ssente z'omwe w'omusolo fe twavaayo ne tugenda ku street ojja kwesanga nti nno ebatukwata ne batuggalira ku CPS waliko kubagenda ku aliko yenze group yali mu gawuni ye Makerere yenze nyabo nali mu group eyo omwali musiri mpola linda tuve mu studio jagendo byogerwa na asajja tusaleko wana nedda bannange bino tubyogera kubanga ffe ko tuyimirira ku mazima we twagenda ne batuggalira abamu bannaffe ne basuka ne bababuzaawo kati n'omwana nga Sami gwe tubadde tulanira ebbanga bagenda ne bamubuzaawo ffe baatusiba mu godown eyo eya CPS abantu nga ne batandika otunoonya singa tegyali mitimbagano gino tebanditegedde abamu ku ffe gye twandiraze nojja kwesanga nti n'abaana baliwo ku kamera buli kimu ekyatuukawo nga bakiwanika era ne batukuumira eyo paka bwe balaba nti bugenda kuziba ne batutwala ku Buganda Road
omulamuzi najja n'ayogera byayogedde ne batusindika abamu wiiki emu nze nali kubasaavinga wiiki 2 walwakuba nali ne musiri ne bantwala wiiki 2 makishoni be ojja kwesanga nti n'abaana abavubuka abaava ne batulwanirira ne basonda ssente bambi tusobole okubeera mu mbeera ennungi mu kkomera baali ku mikutu egyo migatta bantu oba social media platforms mpoleddako narratives nti ebintu ebimu ebitambulira ku social media wano mu ggwanga Uganda tebirwawo nti abavubuka tuli happy nnyo leero twogera ku kino enkya wajjawo ekintu ekirala kino tuba twakirabidde dda nga tuli ku kirala saagala kukiwakanya nti nno social media erimu abantu ab'enjawulo abali excited ababuukira ekizze n'abo abali ku mulamwa kati ssaawa zino ze njogera ku bavubuka abali ku mulamwa era neebaza nnyo omuvubuka atatidde n'avaayo n'agamba social media platforms zange ngenda zikozesa kulabisa mbeera mbi eri mu ggwanga tusobole okufuna enkyukakyuka ojja kwesanga nti no ku social media platforms zino kwe tusanga ne tulaga enguudo embi ojja kwesanga ng'enkya kesisi ebasazeewo okukola ki okutereezaamu ojja kwesanga nti nno abakulu abavuga emmotoka za gavumenti ezo number plates UG stroke ebitongole ebyenjawulo bwe mubalabisa ku social media platform ojala nti nno poliisi oba abantu abateekeddwa okukola ekiteekeddwa okukola mu butuufu bwakyo bajja vaayo bawe response why kubanga eggwanga liraba social media platforms zino ziri beyond amawanga gaffe gano getulimu ojja kulaba nti nno ekintu Trump kyakola kigenda kutuuka mu Uganda oba kigenda labibwa abana Uganda mu butikitiki oba mu ddakiika kitegeeza social media platforms era singa mwami Museveni yalina obuyinza ku social media platforms ezo nga we yakola Facebook n'aginafuya kwa kati nnaku zino kiriza obagaana amaanyi ga Facebook tegakyalinga geegamu Facebook ye platform etuukibwako omuntu wa wansi n'omwana ali mu kyalo n'omulimi ali eri ewaffe erengo gyensibuka ku Facebook kwali ojja kwesanga nti nno bannabyabufuzi bennyini Facebook bazivaako abamu kubanga abantu bennyini baba balemesa omuntu abamu tebamanyi kye bayita VPN naye luli muntu ng'akimanyi waateekako data we agenda straight na postingayo ebintu bye sebintu ng'ebyo era singa mwami Museveni yalina control ku social media platform gye bayita X singa tetukyagiina kubanga ekoze ekyamaanyi so abavubuka bangi bambi social media platforms zaabwe bazikozesezza mu nkola entuufu ojja kulaba nti nno toorganizinga spaces ez'enjawulo eza activism spaces ezoogera ku administration of our country spaces ez'enjawulo ezoogera ku mbeera esibwamu abantu tuition policy etc era spaces oziraba za njawulo abaana bafominze platforms ez'enjawulo ojja kulaba ba Agatha abo ba Godwin Toko balina ezaabwe ojja kwesanga nti ne mu university mwennyini kati abaana bavuddeyo nawuli n'avaayo nagaa kati nina idea njagala tandikawo Mubs TV egenda kukola kyegenda kwogera ku bintu ebituukawo mu nnakawa mu bavubuka abaana ba Mubs UICT and etc ojja laba nti no social media eno etuyambye nnyo era debate eyo ndowooza social media it has done more good than harm. Natante abamu bagamba batya kati okwenyigira mu nsonga zino olw'engeri gye bakwatibwamu. Nagambe nti kubanga obadde opostinga nnyo ojja kwesanga omuntu oyo takyalabika. Mukyala Lilian nagambe nti nno tuli banjawulo bangi batiisiddwa kubanga nange ndi mu abo abamu ku batiisiddwa kubanga nze waliwo attempt eyaliwo ey'okumpamba nene njibuuka naye kiri eri ggwe okumanya ki ky'oyimirirako sinenya oyo asirika kubanga emitima gyaffe gya njawulo waliwo omuntu ng'akyayagala nnyo obulamu ne wano we twatuuka tetukyalina kye tufiirwa. Mwami Waiswa alina ensonga gye yakoonyeeko nti abali ku ludda olw'obula gavumenti mukonjera nnyo. Anti kati mwami Waiswa omusuubira kwogera ki mukyala Lilian bano babasiba akatambaala akimanyi nti nno waayogera wano yamanyi amazima gwe bagambe tamanyi waayogera ebikyamu waddayo talya awo tajja kulya abaana tebajja kusoma kati mwami Waiswa naye akimanyi era yagambye mwami Museveni tabbangako kalu naseka agambye tabbangako kalu ataako omukinaana nanti kati yasese kubanga naye amazima agamanyi bangambye ali musajja munamateeka omanyi amateeka kye gagamba buli kimu toyina kyotamanyi kyobula ndola n'engeri gyantunuulira agamba musajja gonjagazaaki lwaki ondabisa so banange tukirize tugaane ffenna tumanyi ekiri mu ggwanga kyobulaba abasajja abamu
botafiro jakulaba nti olumu nabo bibasukkako navayo nayogera namala naddayo kubanga amazima agalaba nate bangi basalawo kusirika bo balinde kufa kubanga n'omukulembeze yennyini akulembera eggwanga lino gwe musingi gwayimiriddeko kulya ye yatuuka dda alinda omukama wali mujjula kubanga ebyo yagambe naku zinalowooza ku muggulu bamalayika basiba boogera naye so ebintu ng'ebyo so kyalirya nomulamwa gwaffe gubadde gwa social media platforms era kuno kwensinziira ku musingi gwennyini okusitula eddoboozi lyange okukubiriza abavubuka abalina social media platforms zammwe muteekeeko ebintu ebitutwala mu maaso nkimanyi bangi bazikozesa for businesses it is okay nze sikunenya agamba nti nno siri interested in politics naye nakigambe nga tutandika nti no politics is interested in you n'ebyo ebyamaguzi byagala okuimportinga bigenda tutuuka byala bikwate omusolo nga gwa waggulu that is all politics. Nina omwana gwe nalaba yali akaaba ayina studio ye producer nga akaaba nebe bamubambi ku bantu bola ntino tebali involved in politics naye agenda olaba ntine n'ebintu bye batwala it is because the security system nafu nnyo kubanga bo bali interested okulumba oba okuyiwa amaje ne police nga Kyagulanyi agende wa ebuyukwe obanga agende nakasongola naye tebali interested kuma muntu wa bulijjo agenda okubibwa amasasi juzi wiki ewedde bannange sakyogeddeko muganda wa Deputy Road Mayor Dorin Nyanjula omwana wali Nakawentinda bamukuba amasasi mobile money sawa 2 ne dakika 10 ezekiro obudde buba bukyali sawa 2 ne dakika 10 abamukuba bayine mundu tukiriza nti ne mundu zonna eziri mu Uganda ziri registered kyogamba tabasobola tracing ago masasi ebyo byonna biri mu ggwanga lyaffe era kiri eri mwami waiswa simanyi nsonga zemuliko ebintu ng'ebyo eggwanga liddawa era ffe ng'abavubuka yefe abavubuka abaasalawo kubanga nkimanyi nja kutiisibwa bajja gamba tetujja kuwa mulimu mu gavumenti tojja kukolera kitongole kyonna kya gavumenti naye ebyo byonna byansi ffenna tebasobola tunyigiriza ne tukola ki ne tufiirawo abamu tujja gaana era gwego omulamwa gwange social media platforms tuzikozese bulungi ye mukyala Lydia embeera eno nga bweri mu kwolonda kwa bonna kuno kwe twetegekera mwabali ku ludda oluwabula gavumenti mweteeseteese mutya Mukyala Lilian ku nsonga eyo yennyini nnyini ojja kwesanga nti nno akalulu katandise akalulu katandise dda akakiiko k'ebyokulonda kafulumya roadmap ojja giraba nti nno n'emabega kaawo munange baavaayo ne bagamba nti nno bagenda kukola demarcations era ne bayita mu zi division ez'enjawulo mu Kampala ne bagamba bagenda gatta kubanga opposition ebasusseeko bakansala bw'otunira amagombolola ag'enjawulo Nakawa Makinde percentage ya representation opposition majorly NUP banji so omulamwa gwabo kufunza nsasa yes we bagamba yensonga we baba bafunza babagala kufunza nsasa nyalwaki tebatandikira mu State House omukulu yagambye nti no buli Museveni wagenda mu regions ez'enjawulo asasanya miliyoni nga 6 ye nsasanya gye bafunza rationalization gye tuliko sana ebyo byonna byakigumaza tubere bantu bakulu abategeera ebintu bino tubere n'endowooza y'ekintu ekikulu tandikira ku ssente gye zisinga okuspendingibwa ennyo parliament teriiwo Anita Amongo ssente zabba temuziraba lwaki temumucekinga lwaki oli concerned about local government lwaki tokendeeza the number of parliamentary representation kubanga okimanyi ebyo ebitundu byobbiramu obululu otaddemu ba MP whereby ojja kukwesa nti no MP eri mugundi mu regions ez'enjawulo ze bataddemu ba MP ab'enjawulo ojja kwesanga alina emiruka ng'esatu kwena ojja kwesanga nti no kansala Owero C3 ekitundu kyakiikirira wano kisobola obeera equal to ne member of parliament kyakiikirira mu bitundu ebyo gye babbira akalulu Abannayuganda b'abalonzi be basaba okubaterawo constituencies zino Abannayuganda for better administration naye kikoleddwa okubasembereza obuweereza butuusiddwa kiri eri bana Mukyala Lilian leka kutambuza bulimba endowooza ya bringing services closer to the people ndowooza ya General Kaguta Museveni abali emmese ab'emukono tetusabangako kutusalako kayunga buyukwe and what have you abali emmese bali tebabanja district no
nkugambye kino ekigambo kye bagamba nti bringing services closer to the people by creating administrative units eyo ndowooza ya General Kaguta Museveni bagita political gerrymandering okitegedde abantu baagala ddwaliro eribokola ngali balinanye baagala DPC abalinanye baagala RDC olwakadde mwami Mayanja kansabe mwami Kamoga badde nkyamalayo bwe baba bafunza ensaasaanya lwaki baleeta simanya balina engeri gye babayita balina obutundu simanya bano abakiikirira president abo sagala nakyogera ekyo ekigambo kimpulirikira bubi kyoba nkugambye abo bennyini lwaki ofuna omumyuka w'omumyuka tukendeeza nsaasaanya so nze nenzira ku mulamwa nti nno gavumenti eno ekkirize nti nno kiganye ekkirize proper transition of power in a peaceful way ewe abantu abanasobola otwala eggwanga lino mu maaso akalulu ke tugendamu era ebyobufuzi byatandise dda nkugambye ensonga ya demarcation baabikola naye ne bamala ne bizikira ne bizikira naye teweewuunya nga bavuddeyo oba n'obutavaayo kisinzira kikyali mu kisenge bateesa tusobola okubba akalulu bino ebifo tubyeddize oba abasajja bagenda kuddamu batwetikke akalulu katandise dda register nga 3 paka nga 26 we bagamba update of the voters register general update wegenda otandika ffe kyetusaba mwami Museveni akkirize nti nno obubbi tebulibeerawo paka kubanga naye ajja kufa akkirize eggwanga lyaffe lidde mu nteekera mwami Waiswa munnange ensonga zino zitugenda abatulabe mwami Kamoga mwebale nnyo tuwuliza naye nga nsaba bannayuganda yonna gye muli bambi muzuukuke abatannazuukuka abaazuukuka musigale ku mulamwa kubanga nabo munnange abattiddwa eyo Katonda wabasazeewo wadde tekiba kituufu y'okufa kubanga bano abatunyigiriza be baba babikoze but they can't kill us all era ffe tujja sigala ku mulamwa mwebale nnyo tuwuliza notulaba mwami Waiswa obubaka bw'obusiibula obubaka bwange obusiibula mu dakiika emu mukulu Bruno mukotinzemu angambye alina kayogeddemu akemukotinze nti bajatandika otutisatisa tetujja bba mirimu mu gavumenti kwegamba nkawulidde kitegeeza muganda wange Bruno omulimu ogwetaaga gavumenti y'abantu si ya NRM system y'abantu olwakadde nsaba omwami system ndowooza bawulira enkola yaabwe kati tumuwe akadde asiibule nedda ssebo ate si nkotinze mukulu muganda we Mayanja gwendudde naye nnyo ku platform emu nti kwegamba genze nagamba nti no President Museveni lwagenda kati ngeyo mu kutambula kweyo like kati nga saa zino ali Karamoja nti President aspendinga nnyo sente nyingi over 600 billion millions daily like 600 million daily yes zinengamba those are just speculations omuntu abanga ina proof gijeyo byogambye nti no opposition abakozi opposition bakozesa nnyo amawulire ag'obulimba gasobola okolaki okubateerawo kyebanoonya of course bw'obanga kyosobola okukozesa nekikuyamba okupenetratinga there's no problem with that bagende maaso naye nga muganda wange Bruno nkwagadde nnyo oli mukulembeze mulungi obadde president nekwataako abalala nekwateko ninayo mbatwala emirimu gifune kubanga kyoyogedde nti batunyigiriza ne batutiisatiisa tetugenda kufuna mirimu kubanga abaana abato abavudde mu university kyebabakubisa eno mbadde ngenda nga sigisomye naye yo mwami Kamoga omwami Otebe Robert Prince agambirira nimbuuliza mwami wa Nuupu oyo nti okulabisa kwongerako ki mu kulwanyisa gavumenti mulekerawo okulimba bannayuganda eyo munnawaiswa naye njamuddamu bwenti nti nno okulabisa that is creating awareness abalala waliwo abantu abazibiddwa amaaso bazibiddwa akatambaala kasita balaba ffe betulaga nti nembeera mbi nabo bazuukuka abamu balowooza ebintu biriwo ebito kubanga ebiteekeddwa okuba naye nga si ensonga webale nnyo webalirira mwami Kamoga mwami Otebe webale nnyo kubanga olaba ndowooza oddiddwamu bulungi mwami Mayanja mu ddakiika emu nsaba owe obubaka bwo obusiibula nze njagala kugamba abajja mu byobufuzi muganda wange because gwe ogenza okujja mu byobufuzi nga waliwo ababikaddiyiddemu tulekeraawo okusaba President Museveni okutuwa favor
amawanga gonna ge tubenchmarkingako bino gabiyitamu. Once upon a time China yali kolone ya Japan, South Korea yali dominated by Japan. Right. Okay. Ate by the way bintu bina babituteredde waliwo films eziraga the journey of South Korea. Oba kitegedde. Naffe bannayuganda tukkirize nti nze nakkiriza kubanga nakulira Bukunja ti President Museveni musezi naye tagenda kunsengula mu Uganda nze sigenda genda Buwarabu. Ffe waffe Bukunja abasezi tulina eddagala lyabo bw'omuwulira asatira ekiro ng'oteeka obugirita mu kisenge mbw'ajja okusera ennyumba y'obugirita y'omusala tadda. Naffe abali mu opposition tulekerawo okulowooza nti once upon a time omubbi w'akalulu agenda tegekayo akalulu akali free and fair. Kyabusiru buli naku okujjanduga nti abba akalulu byakabba mu 96 n'akabba 21 n'akabba mwemanja abawangula tekaba n'omugwagwa takkiriza musota kumulumira mu kituli kimu emirundi ena omugwagwa. And I want to believe that the opposition in Uganda is better. Nze ndowooza nti nga Museveni atudde ne family ye okudiscussinga 2026 nga atudde ne military council okutegeera butya bwe basigaza occupation nga ajja mu bawaiswa bano n'ababuulira biki bye baba bajja okwongera okubuza bannayuganda naffe tugendeko mu retreat to discussing a new strategy. Njagala kukiteka wano olwaleero tewaliwo political party ne bwe tugiwa emyaka 4 esobola kumobilizinga Uganda n'obwaguuga bwayo ne dynamics zaayo n'egikuŋŋaanya n'egireeta ku board mulundi gutya. The strategy this time around should be a coalition attempt. Of course tubigezezaako emirundi mingi TDA, IPC, bla bla bla. Naye olw'okuba nti tuli mu struggle teba na time frame, teba na deadline. Nti we busuuka December 25 nga tubivaako. No. Museveni teyalwanira myaka 5. Museveni yalwanira over 30 years. Bwe yali ye president Museveni yali mu opposition. Okay. Obate bwakwata government Museveni nga ali mu opposition. Fefe kaffe tulowooza nti tusobola okubugumya mwawe emyezi 2 enkya ne tukwata government gye bazimbira emyaka 3. Maliriza na kino. Abanayuganda nange ngatte eddoboozi ku muto wange. Politics tumwagale n'okusinga bwe twagala amadiini. Kubanga Yesu nga tannaba kujja kusalira musango waliwo Uganda Revenue Authority kusalira omusango nekendeeza chapati gy'olya bw'eteeka omusolo ku ngano. Okay. Agenda okudiscussinga Uganda Revenue Authority esolooze kyenkana kye kisolooze ddi ekisolooze etya ye munnabyabufuzi ono atudde wano kyenva ab'ennakawamba agamba nti ku mulundi guno 2026 tugende tulonde byansonga tetulonda okukyamuukirira temutuma kinyoozi mu theatre olw'okuba mbu asala nnyo enviiri mulowooza ne mu kulongotsa abalwadde anaabawankizo. Okay, neyanzege mwami Mayanja nammwe abateeseza abetubadde nabo ku panel naku olwaleero mwebale nnyo abalabi Brooke Williams kikomeko webale nnyo okubanga olaba mwami Otebe Robert Prince naye webale nnyo okubanga olaba nammwe mwenna abasobodde okubanga mubeerako mwami Nkonge Charles naye webale nnyo okubanga obaddeko ate okugoberera Magara Brian webale nawe kubanga obadde olaba. Nze Omumbejja Luwede Lilian nebaza abapanalist bonaku olwaleero ne ttiimu gye nkoze nayo ku kamera mwami Jeremiah Mukibi n'omukulu Ali alibawa mu byuma weewaawo n'omwami omukozi Arnold Anthony bwe tuteekateeka emiramwa gino mbagaliza ekiro ekirungi tusinkana omulundi ogujja mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.